Kwagala mukwano kyaba tusasire byonna ebibaddewo batulaze omukwano okuva mu buto saba kunsaasira era nga kindeese banneeno kwetonda obukamu bwonna bwe nzeekozesa ku muzeeyi era nga nze ŋŋamba ebintu bya muzeeyi ne maama bya maama bya bazadde ffe tetubiriimu. Nggak macam no. Langsung koyo siya mtaba ni wibi. Nono yesenga jeni kwa bagambe ya petu. Tumuganda umusajja. Muri ba tribe. Abafumbire taka yika ne yika mwazi jawa wano mu Buganda. Mayiro ne mai. Nze yali. Iyo bo muluma buli bati. Mwina abana. Bakulya wapi? Sasa banajja bakali sebeni. Ina bote wapi? Aite bategera. Kale. Kale se. Hapo tuanze kusema. Mzee Yuma. Kama. Acha toka. Sigara kuyambe byana beto bitegera binga nokunzita. Ana kwabira ati. Olokubonda byeko. Bonda beno no kali. Okuma bicha. Toka abatuse. Jakuya. Batugambye wesiba byesibe. Abana baba gwabazaala. Simanyi oba abansiba. Kale tata. Mbona ni mkuluma? Oye muganda wa Jane. Yo. Baba ya benduka. Namba muyambe kaya kuna accident. Ngabana bato abana nembayamba kuva kupiwa no. Kati bamwe bajja batuziza ku university. Naye bagala kumuta. Ate mukyala wange yakimanya akusigama nti wana muleka ngamugye. Nokulaga gye mujja mu maaso yali bintu project wakona. Naye bakutamba birala babikyusa. Kansala wa muyambi waffe. Kakati ndoza tusooke tusabe. Kama tusobozese. Mbitugenda mmeya tuwesaala. Katonda wange omulungi ayinza byonna alowekitibwa tutwalaza olunaku olungi lwetuwadde tukwebaza ebirungi byetulaze tukwebaza olwa step eno gye tutuuseeko tukwebaza olwa loya baffe tukwebaza olwa muzeeyi waffe tukwebaza olwa pulezidenti advisor tukwebaza olwa bannamawulire n'ekitundu kino kakati nno embeera gye tukituuseemu katonda waffe amagezi go ge twetaaga ffe tukola batusalawo ng'abaana b'abantu naye ate tuba oli awo ekyenkomere kiviiri kyo tusaba olukiiko lumu oba entegeeragana ne gyetugenda mu maaso n'okuba nga twogerezaganya nsaba eveemu ebibala. Muzeeyi lwaki okaabye? Tokaaba. Bondabye n'okaaba? Olaba obuyambi butuuzi. Kaakati olwaleero sitambudde nzeka ntambudde ne balooya mukulu yabampadde ng'ategedde ku nsonga zo n'ensonga ezimu ezimu basajja ennaku zino
batwalireko kampani namba ebirenge eyambako ku buvuyo obuli mu maka n'obutabanguko n'okunyigizibwa kw'abasajja naye mu byonna mbadde sijja naye nga bangamba nti neetaaga naye nga sijja kulw'ensonga za famire si ensonga nnyangu zakuyingiramu zo zetagisa okufumintiriza n'okulaba okufaayo ennyo ndi ne Madam Brenda ndi ne kansi bajja kwaba kweyanjulira ne bentambule nabo bonna nsisinkanyeko ku bawalabo netwogerako nabo lwakuba nti challenge gyenfunye ekituufu ndaba oli mulwadde ate bo bulwadde bate babumanyi nnyo simanyi nabanga baba tabumanyi nnyo ndoza tetujja kwogera bingi ndabanga natalina maanyi tujja kwogera ebitonotono naye nga tunoonya solution ekuyamba kino kiki wano waliwo kaseka waliwo ekyuma bakiteekamu kuva wano Nyonyola itsoke nyonyola uli. Oh my god. Waliwo ekyuma bakifumitamu kiva wano mpaka wano kiriko obugundi bubiri bwe buti kino kiri kyaita bata even agusi kye kino kino Wakola dialysis. dialysis weboleza omusaayi na wano waliwo kino basala wano mulaba wano basala wano akimu olaba akimu biraga tumiga biraga bana bale baga musajja simu lwadde basala wano bakateekamu ekintu kino emirundi 3 waliwo era nakyo kiringa ekyuma simanyi oba nzikirizibwa wali wasobola okukwatako naawe Kimala tukiraba. Yesu Kristo nga wakulootinga kati dokita profesa nagamba engeri gyebuli obusuwa butono nasala guno gwa wano nagugatira wano bagugatira wano kakati weboleza omusaayi bajjamu omusaayi gonna mu kyuma naye oluusi bwendemererwa bampitira basawo India nibajja ku Novik sente pitirivu omuntu wali asooka yeebaze Katonda omulamu wenna weebaze Katonda ekitole egenda kunnemaanze Ate atayagala laba bintu bwe bityo. kakati nafuna stress nyingi nawakane bangobawo ani yagoba kwonna oyo omukazi ewa ewe ekisigula katosulawo nsula kitemu napangisa kitemu bwe namala nengulayo kapuloti nenzimbira abaana bange ekisigula wewaali ogoba batata bamugobawo kakati waliwo amaka agali gazimbibwa nze yali yagazimba oluvannyuma lwa okufa balina amaka mwetwalitubeera naye yatuleka tuli bato waliwo ekibala kyali kiri wansi waliwo ekibanja ekyali wansi nga ekibanja ekyo mumala olusuku lwa maama era wali n'ebijja bya maama nga amaze okufa kati muzeeyi n'atuyita natutula naye n'atugamba mbadde mbasaba ye mukyala Regina bwe yasooka okuba naye muzeeyi n'atutuuza ng'abaana abakulu n'atugamba nti mumanyi nti mama wamwe abalese bato ate siyinza baleka mu nnyumba eno mwekka naye mbadde nsaba munzikiriza ekibanja mama wamwe mwabadde alimira nzimbewo ennyumba bwe mmala ndeete maama wammwe ono oyo mama w'abo abaana muteeke mu nnyumba eyo nammwe nombajjeyo mujje mubeere muki mu nnyumba eyo abalere naye baganda bamwe balabe nina ebbali mbakole ki mu kukkaanya ne tukkiziganya ne muzeeyi n'amuleeta kati muzeeyi mukubeeta omukyalo oyo twabeerangawo era nga tuva ku ssomero tutuukira mu maka omwo n'abaana abalala kati muzeeyi bwe yalumbibwa kino ekirwadde jjukira ffe twali tutansukkula tuvuddemu tugeze tunoonye 10 nze mukulu wange ne kino ekiwala kibbiiti mama n'asigazawo abo abaana abato ne bawalabe kati bwe yalaba nga muzeeyi embeera enafuye n'ateekawo embeera etulugunya muzeeyi
kati abaana b'oli omukyala okuli Allen ne Agnes baali basoma mu Kisulo. Agnes ne bagenda bamugoba ku ssomero ng'abuuse ebikomera agenze mu ndongo. Kati nga bumanyi taata anyiiga n'agamba oyo omukyala nti sinza akkiriza mwana we okutuula wano ng'abaana bala basoma agende ewa ssengaawe. Era omwana ngambe mbu omwana yani Allen angayo ne yamukwata n'abasajja ebintu n'agana omuwerera. Era Saga N'oga omusajja amuwerera. awayiriza St. Lawrence bamukwata n'abasajja ku siniya 4 okukola siniya 4 namuvuganga buvuzi namutwala ku bibuuzo ne bamugobera ddala siniya 5 ne mutwala Kisubi nakola siniya 5 mukaaga aligestalinga nabuuka ekikomera ky'Ekisubi nagenda mu ndongo ne bamugoba ku Agnes ne muleeta ku ssomero erya Verona ne bangamba oli muleeta nga zekola ki ebibuuzo Agnes Allen yangambi wamukwata n'abasajja emirundi ebiri nti era n'oga omusajja amuwerere. nedda bateekawo embeera y'okunyonoona. Nze sikiriza mwana wange butasoma abaana obadde nkugira ne mbagamba nti engeri gye bamugobye Ekisubi ate nga yali registeringa Kisubi kati tajja kutuula awo katumutwale ku Verona. Nsaba omusomesa wa Verona Mwami Kabanda nanzikiriza ne musasulira mba ndi wano nga neebase nga Kabanda nkubuliridda wa konzi wendi yangu wambakutte batutene ku poliisi n'abatwala ku kapoliisi k'Emutundu waliwo kasozi awo waliwo kapoliisi akaaliwo nenkubira mukyala wange ono antawaanya ne mugamba yangu watudduke ku poliisi. Bannange omukyala wange oyo yakwata embooko Kabanda n'akwata embooko nange nenkwata embooko ne tukuba Agnes kibooko n'akalenzi kamakanika kalinga na Lukolongo wali ne mbagamba nedda omulenzi w'abandi mujja kumukuba mumutte mumuleke ne bakuba Agnes n'akoma mu ssomero n'asoma. Ebibuuzo bwe byatuuka eby'Ekisubi twavuganga muvuge okumutwala Ekisubi n'abikola n'abimalawo. Kati muzeeyi I think nti tetwagala kwogeza nnyo tukulaba situation gy'olimu twagala twogere ebitonotono osobola okuba nga ate obuwummula oba otulabe tukuyambe tutya naawe oyagala tukuyambe tutya accordingly ku baana story gye bampa baŋŋamba balina ebyapa 6. Si 6 balina bimeka 7 kyekiraga nti 7 ne mukuuti yabiteekayo ebyapa biri mumanya gani ebimu biri mu manya gange naye ebirala tulimu 3 ebirala ekirala ndimu nzekka byolimu wekka biri mumeka ekyendimu nzekka kiri kimu lwaki tokitunda akirina ekiteekako ne caveat batugamba tekiriko caveat olina kweri nva kusaakinga empigi ogenze kati nkubidde saveya n'agamba kwebiri naye nga kyapa kyo kikyo nekyo kiriko ebintu bino byoguba byekolera nze nga bwondaba natandika 82 nga ndi mukulimu nze nabyekolera nenfuna omukyala wange Regina Zaina ye mukyala yasooka namujja Toronga gye nsuubulira mukulu wange naafa yali Ekisolo abazadde ne bangamba nti tosobola kubeerayo bokka nengenda nempakizaayo nantawaanya Ekisolo naye nga Regina omuyina Regina ye mukyala wange yasooka era yazaala baana bange bakulu omwana omukulu wa myaka 34 35 ku byapa bino kuliko byewakola ne Regina kumbi twabikola ffenna naye nali sinafuna byapa nalina ndagaano nali mwavu nga sisobola kukola byapa naye nga nguze endagaano kati Regina ne kamukama nankuba omuggo
wenafunira akasente kukola ebyapa n'afa kati bwafa nentandika okufuna akasente kakati nendwala ng'amaze okufa nebanongosa mama woyo mama woyo muzalamu abaana bana omu n'afa ono mukazi akusumba muzalamu abaana bana omu n'afa abaana babatakusembayo ba myaka emeka abasembayo wa 14 wa 14 aliwa babera na wano senga Paulo ye mwana agenda olinye Gilbert Herbert nda kumama Paulo mani baba Herbert aliwa sembayo be bana mujje walusemberawo bebana abasembayo bebo yabagoba Herbert ne gundi babano Gilbert aliwa kumwana Gilbert yegwe ate gundi yani Herbert bambi bana batate balungi bato mama wa baba naliwo ayagenda lwache bana abawala bangamba nama bayagenda lwache abawala bagamba mbu abana bakwe katobogera mukiraba abana bagambye ti abana bakwe katabogera musajja abana abayogere dabera nabo babo mukyala wange mukiraba mukyala wange mukyala wange musajja akweka abana botabogera ko mukijukira babo oyo mwana yakoze P7 oyo yakoze mukaaga ani kubana batasoma oyina ko atasoma tiwali okujja ko aboyo omukazi abayina okubeera ku ssomero aboyo omukazi Charles wa myaka ndiweza 19 abi Charles ali wano Charles oyo omukazi Lukundo Lukundo wani wa bajendi ono mukyala ntawanya kati bwe batandika zine entalo ne bamujjayo wakabanda nze nali musomesayo wakabanda ne bamubuza kabanda kamanda batatwala buwunga ngasomera ku bungo mwana oyo era oyo mwana yali agenda kuva mu somero ne mugamba nedda ngayagala kosi ne mugamba soko some mukaaga ngenda kutwala e Nairobi osome kosi ya tractor nga tukiriziganyiriza ne bamubuza Charles nagenda okumulaba nga ali mu mapolisi muganda ugo bayita Jeni yaliwa eyabedduka lya mukazi tayali bangena kunyonyola sengawa senga yakwe Jeni senga semberawa yekuwa bedduka tiyaliba edduka liwa sigula kyalikola omukazi yalivaamu ati ebyapa bino ngambye ebisinga kumpi byonna babikola ne Regina eproti nasinga kuzikola ne Regina bwafa nga nfunyeyo akaseera nentandika okuprosesinga ebyapa ebyo era endagaano z'ebyapa ebyo nzirina kalina eyo gye mulabye ekisigula wamutuuseeyo nagigula ne Mary Mutyaba endagaano emirundi egi ekyapa kyayo nakakikola nga Regina afudde kuliko manya ganna kukyapa ekyo kuliko nzira oyo omukyala namuteekako ono lwaki wamusaako anti oni ngaafudde nga nange ndwadde nga baana bato ngaate naana abalabirira nga nettaka lyange lijja kubula otegera lwaki yamusanga ku byapa era bw'otunulira ebyapa bino yakikola mu mukwano singa nfa ndwadde oli afudde singa nfa nali singa gwentikako abaana bange nga bato ate ewaffe ekisolo tetumanyi byapa kyeki ozaala ebimongwa mukama waatu wakusasula okitegedde ekyapa ekirala ekiri wakati ekyo kiriko amaduuka nakigula ne muto wange ng'avudde London n'akakigula nga mukyala wange Regina akoze ki afudde we mwazimba ekyuma wagulawo naani era wajja wati okubanga wafunawo otya wano nagulawo ne Regina Zaina ate wo wenyini wewano ekyo kyewano wetuli wewali ekyuma eno poloti bweti eva mu Kasonda negenda bweti eri 1136 endagaano nagigulira mu manya ga Regina endagaano banange endagaano irida wakojja nenga mbina mbina manya ga Regina okyusokola ekyapa sinakikola lwaki tobina ekyapa kya wano sinakikola kiva wano mpaka Wakaliga kati abatuguza omukadde yatuguza yali amaze kunsayingira transfer nga ne Regina ntutteyo endagaano nagikola mu manya ga Regina
Regina ne tugendayo omukyala ne tukiriziganya endaga transfer ne tuzikola mu mannya gange naye omukadde oyo naafa omukyala Kizito wali naye nga nsayiningire transfer naye ng'endagaano y'ekibanja yennyini nga nguulawo nga tetunawa nakola transfer Regina maama w'abanaaba oli wa tribe ki Mfumbira Mfumbira teka ng'oyina ddene wano mu Buganda yena ewakola n'oligula ate nokambabuulire ewaffe mukyala wange ono yasoose okuba omubbi nze gwe ndabye ku myaka gyange gye mulaba enkaaga ewaffe bataata bapapakasanga nga baweereza bamama ne bagula ettaka eri nga bo bali wano ku Buganda ojja kumpira obujulizi maama era ffe nga tetulinaamu makoona ng'omukyala omutadde kuki ku kintu nga twesigangana nga bwewasa omukazi oba okoze eki oba omaze Evelyn aliko ndege bagenze Luweero mwana wo yes agenze Luweero kule kibuzo kimalayo akoza Paulo mama we akafa kati yazuta ali wakojja asoma tasoma kakuza tasomye kubanga nalwala omwaka guno gwonna nga sente tiwali ne mama we n'alwala ensigo bakamuzika omwaka guli mwezi guli mukyala wange nali namugulira eri Bulenga ate Thomas ali runda Thomas ali wano Thomas nayo muina wano yakoze mukaaga mujani usajja ebuddo no buddo okiraba ate abaana basomera amasomo ga bbeeyi bonna ebuddo mbagambye abaana babiri bokka bafuukidde Toma alirida walola ne mumpakanya mbagambire nsaku kwagala baana nze ate omutima nga kasabugana omuntu kyokka nnyina wa Tomu yamuteeka mu mawuli mugundi mu kooti mbu malaya mwenzi abaana bange Tomalida omukyala wange wuli wayita malaya yandabirira kati tumusimbi yonogowa ebyapa okufa ate ebyapa biriwa byemwana ono ye Gawuda otyo mbadde njagala kati oyo gwagamba mbu nayenda yamuteeka ne mukooti n'ekifaananyi kye mbu nayenda kyokka bwe baala ettoolo kamunyonyola mukyalo ono kankubuulire sirina byenkola byamakoona ono omukyala ntawanya nalina ekibanja ettoolo ekyala egiina omukyala ngaali Kisoro bwe yalwala ne mutwala ettoolo abeere kumpi nange mujjanjabi babuzaabuza bannamawulire Regina nagula ekibanja ne Regina ng'ali Tooro ne tuzimbayo n'ennyumba ey'empagi nga omukyalo nantawanya ng'ali Kisoro ajja atya n'alwala yalwalanga muyita munyendo bwetyo abazadde ne mbagamba baleke mutwale kumpi okuva nga Kampala ngende Kisoro sijja kusobola ne muleeta wano ono mukyala akusumbuwa ono ansumbuwa ye yalwala n'omuleeta nemuleeta nemujanjaba bwe yawona mbabuulira ndo bwe yawona nemutwala ettoolo ambeere kumpi okolera n'omukyalo oyo amaka gaabwe ganderanye ekibanja Gawuda nesimulina kakati bwe mutwala ettoolo abaana abo bonna yabazalira Tooro bw'aba awakana abawe certificate y'abaana abo bayabazalira Kampala Tooro ane Tooro waleegina mu nyumba ya mutakala Regina lyegulira omukyalo ono mufuna ntya bali baneiba baffe nemusendasenda ng'ajja kukyalira oyo mukyala wa eri mukyalo nanzikiriza oyo nemuleete Kampala nemupangisiriza emizigo awo mutuletingisenda kisigula oyo nasigala Tooro tabalimba mbwalenga bumondi manya akola batya talina okukitegera bulungi njagala kumanya ekyuma wakizimba naani ettaka eririwo waligula naani walifuna otya Mukama Katonda endagaano mpozi kyekino kiki wakifuna otya nagula n'omukyala Regina n'enzimbawo ne Regina omukyala ono okumuleeta wano ng'alwadde nemuteeka mu kayumba nakalaze bannamawulire wali era ne Regina n'ayisibwa bubi ng'omukyala oyo alina olubuto lwa Charles kumujjanjaba n'amala naddawa ekitegera n'okufuna wano teyaliiko
tamanyi wafuna muti tabimanyi tabitegeera tamanyi abaana batugambye nnyabo yakolanga ssente mu kyalo n'aweereza ono mubijjukira nga weebali kyokka mbabuuzizza mwabule enfuna y'omukyalo ey'edda neye Kampala oŋŋanda omukazi oyo yakolanga ssente mbwe yasobolanga kasooli n'aweereza ow'e Kampala agula amapoloti nga gwe mukyalo akabanja ke twalimu nkugamba mazima omukyalo oyo kye yalinako ekyobugagga kye twalinako ekikye yali mbizzi nayo ne bagibba yalina n'obukoko obwaliwawo mu kafumbirawo nabwo ne babubba kyekyobugagga kye twalinayo abo abaana banna bonna nabazaalira Ttulu abo abaana baleekaana abo ate nno kankubuulire maama kankubuulire bannamawulire kambabuulire tebababuzaabuza tebabalimba temutambulira ku ebyo mutambulire ku byange mbabuulira ndi musajja mukulu myaka 6 abakyala nawasa bangi ate bonna nga mbasobola okubalabirira muwulira abadde mboneegana bakazi be mukiwulira endagaano y'okugula poloti eyawana kuliko omukono gwono omukazi teyaliwo omukono guli wano aguze Regina Zaina omukyalo omugenzi mwaka ki omugenzi mama wono omwaka yabali yono omwana gwe bagamba omulayi akamalesi endagaano eyo mwaka ki endagaano yakolebwa mu mwaka gwa 2024 ono ye Tom wakoze kilasi ki form 6 ana kuwelera mzee Kamali thank you sajja alina abaana balungi Tom n'ogenda n'abakyala si bato kati endagaano yeno yawana ekyuma endagaano batugambye maama wawe yakola endagaano esoma Regina omugenzi endagaano esoma Regina aguze Regina Zaina bwe tuba twogera nti abakazi babbi muwuliza tetubaga nti abakazi babbi abakazi balina kutta abasajja abaana batugambye nnyabo kola lipoota ogize wajje n'omugamba abakazi babba abasajja bagenda batta nze babuulire ono kana omusajja agenda kufa ate omukazi wange ate kyegiye mulabe nzimpe n'obusungu mwana yino tekulina mukono kwani kumpanya ki omuntu kwabagize ki kyokka abaana bagambye mbu mama waabwe yino kinate kinkubye walayala obwera nange natuse nendowooza nenga oba kituufu bane mukole lipooti waliwo endagaano gye yabalaze mu mawulire eri mu Lufumbira mugiseeyo kakati omukazi ono gyatera okubeera ku babi byonna ensonga ndwala prostate enamirembe ntuuka okufa bwenadda engulu ng'abaana bato nengamba naye ebintu byange mbirekeraani ana naakoma abaana bange nengenda ng'amuteekako nenfuna ebyange bye nakola nzekka byendiko nzekka era ekyapa kye naguzaazizaawo kye nakaguzaazizi ng'amaze okusibako kavieti azizi ngenda kubalaga endagaano gyabagamba gyabagamba mbunatunda mbutwakola endagaano emmengo mbu nibamulagira ampe ku byapa ebyo bamulagira by the way bwebamulagira nampa ekyapa ekyo ngenda okutuuka ngaekyapa kyampadde nga nakyo kiriko kavieti otegedde kakati ekyapa ekyo okukikyusa aleme okuddamu kukiteeko kavieti nakiteeka mu manya ga Evelyn nga ndi wansi nga mmanyi nti bwengwa wansi Evelyn ajja kukola transfer batunde bafune ssente era twakitunda era Evelyn yasayini nga nakitunda ngenda balaga endagaano ate ekyapa kyebatugamba kyebatugamba mbuno kyebanyonyodde nti ono yatunda bakimuwa nti ono bakimuwa atunde nakiteeka temmanya gooli ne muganda we kojjaawo oba otegedde maama ekyo kyonyonyola ekyo kyenyonyola nali kundiri ekyapa ekyo nengamba kankikyuse nyinza okuba bubi ye nejjajjaawe bajja kutunda banzijanjabe era bwe twakola era bwe namala kukitereeza kyali tekiteredde nga tikindagenda ku sisitimu kyokka nga nakyo kyaliko kavieti anaziteekako kavieti ono Verena lwaki asaako kavieti simanyi kakati ono omukazi Verena olina nteekateeka kiye n'abaana be wamuwa oba tolina kiwamuwa Verena
mbadde ntambula nabo nga mukyala wange ow'empeta nga ndabirira waka bulijjo bulungi nnyo kati abapangisa bange ab'ekisigula mbadde musasula mitwalo ago buli mwezi n'ekitabo akirina kibalage nga muwa kubanga bwe nabeeranga nga alambula alaba ennyumba yononese nabiki yemuwa mitwalo 5 nga tafunemu naye abeerewo zeni bwe tugenda Emmengo nga bikyankalanye ne bangamba mwongere afunenga miliyoni ne tukiriziganya baali balooya yeyantwalayo asitesendera yeyantwalayo ne bamulagira agulewo awaka yali agaddewo tiyakikola ndi bweru n'abaana jukira nti family house abamu basuula wano mu kyuma era mbakakasa bannamawulire nti Venena singa nali muwaddewo awantu awo jukira nagenda nga muteeka ku byapa nga saamuteekako eyo poloti yali yange na mukyala Regina n'amatafaali agazimba ennyumba eyo nali nga kubye ne Regina okituukiriza Brenda nti eyo poloti abaana gye beesibako ono musajja gyaliko yekka kyenkugambye nziriko nzekka ate ye nnungi ye family house era nagambye nti olaba mukazi wange oli Regina saamuteekako singa njagala nnyo no Venena singa saamuteekako zonna namusaako waki osaamusaako ate nekyapataze family house nakyo yakitaddeko kavieti okitegeera kanso nakyo yakitaddeko kavieti abaana natugalire bweru bwe mutuuka waka mujja kulaba nga yateekako ne kamera zizaateeka ku nyumba ye yaziteerako nga maze okuggalawo musome endagaano y'Emmengo baamugamba gulira omusajja amakaaga yagana nakakati okuva mu gwokuna tali waggulu w'amateeka ajja kugulawo ekitegeeza ekyapa kya family house kiri mu mannya Kamaali tekuli muntu kyabana tojjukira omwana oli abadde alumiriza nti mama yamukolera transfer n'atunda wali kanagamba omugabo gwogwa wali mbugudde nowentabukidde ne mugamba muwala gwe saagala ozanye kadi ya sympathy nze nga ndaba kadi gyazannya kubanga kino ekintu kyebasanyingira omusajja ono n'akikyusa n'akiteekamu kojja we n'oli omukazi kyeyatunda yejjajabe kyebagamba mbu teyakitunda yakiwona omukazi kati mbunno mama waabwe yalinako jjukira omugabo omwana agambye nti omugabo ogwo mama yagamba kale sifuddeyo ngeri ogenda okwejjanjaba oba ompaddeko batompadde kati ate n'ayita kadi egamba nti kale wali tompadde naye wano engeri gy'otampadde wali kyono kanso kyamubuuziza nti ekyo yakyogera yakiteeka mu buwandiika kijjukira bulungi tuyinomebala namugamba simanye bati naye nga mulabiddewo ng'azanya kadi awo wetabukidde do you remember ne mugamba tozanya sympathy wano bannange bakazimwe kasita muzadde bikazimwe biwalamwe mugende mukole emaali yamu kakati abagamba mbu namugoba mu dduuka erirye oyo mwanye nazze mukoledde edduuka kati myaka egi 5 ng'ensonga nina abaana banna bendabirira ne mugaka nkola edduuka eryo naawe nyambaako tujengamu akasente ate nange ampaayo kumbi mitwale meka 5 oyo mukyala wange yabadde amukolera na lisiti nga mbadde mitwale meka 5 nga ndi ku ndiri okukakasa njagala mbakakase nti mukyala simugobanga mu dduuka teryali liriye naye nenzira nengamba mukyala wange ne mugamba omanyi nti kana kavuyo ke mutandise n'abaana mwanye na zuno nyinza okufa ne mukola ki ne mumugoba tumukolere endagano nti tumuwaddewo obulamu bwe bwonna akole alabirira abaana bange tubalage pateresina kyengula gyamagona mama uruno oba mugamba namugobamu mama woba olukwata nokululaga omulaba siyono kyokagamba namugoba mu nyumba temumulaba bannange okitegedde basayininga mu mutima mulungi edduuka balikoledde jeni era ne bali mukwasa mu butongole n'endagano kweri abaana ne bagamba nti alabirira abaana boona abaana you understand omwana omu amaze university busomesa katonda ajja kusaza buli muntu munyamba abaana bange abo omusajja na kintu kyalimba sirina nze kati kamba buli ekansi ate nimba yamba omusajja
omukazi nemuteka ku byapa binanga bibyo ndi mubi era bwotunulira ebyapa ebyo bisookako Kamaali nze namuzaako si kugamba nakigula naye nti Kamaali Verena apana nze Kamaali nze nakigula nze nakisookako bwe nalwala nemwongerako wansi era ebyapa byeraga owulidde olw'okwagala nga mukyala ebyapa musanvu bye balina lwaki bawako omusajja ebyapa bina kati gwoyagala ki nze njagala kwejjanjaba mukyala wange mwagala kuba twalagaana obufumbo sinamugoba nawakawo we mulabaawo nabagambye temumugobaawo wadde namuwa awawe naye bw'aba nga abeerawo that is the family house nga mubeera naye mumuleke abeeremu sinamugobawo wakugobana bana abaana yaggalawo okitegedde bulungi ndaba wano waliko wekka wano n'omwongerako basi tereeza ebyapa bibyo omusajja mu maali yali yekka ng'agula emaali ye ono ayongerako mwongere yali yekka then wanajja amwongerako ajja ayongerako mwongere ng'amaze olwala n'agamba just in case singa nfa bibyo kati atuteeka katakaviyeti katatekako kaviyeti zaki omusajja ayagala kwejjanja nebyabasatu nekyo kyonenako nomukyala wange basatu twalagaana nembagamba temutunda ttaka lyabaana omukazi gabadde bekwasanga banga talina mwetegereze mulabe talina yekolera na bintu bye waliwo n'ekyapa ekyekisigula omukazi buli kimu obadde waliko oyo omukazi nebagala kimuli ku mukazi yaliko yekka n'amwongerako yagenda amwongerako ekira ti maali yagula ebintu bye yekka gavumenti eyamba omusajja atunde emaali ye yejjanjabe kati oyagala kutunda wa nedda bwe tufuna ebyapa ebyo ne bwe twali Mengo nabagala tetusooka kutunda kintu kya bbeeyi propate ezituwa obusente tusomesa abaana katusooke tutunda awo awatali ki awatali propate gyetusolooza ne bampaako kati bwe nkatunda nga mabanja gantuse okuva mu gwokuna sikola abisibye naddilanga ebyapa ebyo nembiwa abasuubuzi ne bampa kasooli bwe yabisiba by the way ekyapa kye naguza Azizi endagano mujagira akaduuka kali awo nakiriko nzekka Azizi eyantaasa nga mabanja gantuse wano buli wiiki nkozesa obukadde obwo bangaye buli wiiki buli lunaku okola $2,000,000 siwe boogedde nembabuuza kyuma ki ekikola $2,000,000 yozikola wa ate nkubulire tumaze emyaka egi bangaye na sente zituulidde tibulinaku akola tiboogedde oyo Azizi eyagula kapoloti kange ye yantaasa amabanja Eriana abo abaana gye basomera bakyamanja kyenjagala kwejjanjaba kyekisooka kubanga obulamu kintu kikulu wadde ndi mulwadde naye nkyasobola okulandinga abaana abo ne bamalayo omwaka omulala obulamu ate obulwadde bwaffe bwa bbeeyi nti dialysis nkola ku Mande lwakuna lwakusatu olwokutaano n'olwomukaaga emirundi 4 kati olaba kati gano mazzi ogawulira kati gali wano gajjudde kati era enkya ngenda kudduka bagajimu ate amazzi ge gatutta juzi nanywa mangi nalina ebizibu era bwebyo puresa nezirinya amazzi nenganywa gayita mu nnyindo bwe gati namala ku kitande nakunya banzijako obukadde 6 ennaku ezi ennakunya ebifaananyi omusawo yabikebera biki ebifaananyi kuganuunamu banuunanga mu lita nyanyanyanyanya bakunuuniramu ku Novik hospital Novik era lya bbeeyi ate bwogenda mu ddwaliro mu malwaliro gano agali awo sijja ganyoma gatuyamba naye amazzi tebagamalamu kati ogalamira ku kitanda bano ne bakukola saawa ezi saawa nyanga banuunamu amazzi kakati obadde oyagala bakuyambe batya njagala mukyala mpa ebyapa byange nzijemu byentunda binzijanjabe ebirala bisigalewo kubanga sijja kugenda na bintu ebirala obimulekere sijja kubimulekera abaana banjawulo
naye nja kumuwa kuba namulaganyiza n'okumuwa ennyumba Busega weeri kuba yabadde agamba mbu bw'otunda nze sirina kyensolooza nimugamba nkuwadde ennyumba evaako $3.3 kumpinya n'olujja naawe tandika osolooze nga nange bwe nejjanjaba tusigale mu bufumbo bwaffe nga bwe tusomesa n'abaana okitegere tuliko na basatu ye nze ne mutabani we ndi mubi bannange omwana we yennyini gwazaala gwe yateekako eye Busega mu trading center iliko n'eddala z'amata emabega omukyala wamuwa amaka ge n'abaana be alina amaka nga ye omukyala namuwa eka 2.5 kuliko ennyumba empigi kuliko n'ebisenge ebi ebisenge ebyapa ninako ekikye kye namuwa amaka nembagamba abakyala bange nti nja kufa mutunde ebintu by'abaana tubibeereko aba nkiriko nze ne munneewe gwagamba nti malaaya tuliko basatu nekyoyo ekyamalaalo ku ttaka ly'amalaalo eyamuzaala kati omukazi bano omuyita otya malaaya omukazi atuuse n'ozaala omwana ali ku university abalabiri bannange tebaagala mukazi ono oyo omukazi ono yatutaasiza nabula obwana bwe yagoba buli ono yabeera nabwo yali nabwo ataliiwo naye obufumbo nga bwomanya ebyobufumbo ngamba kati bali babeera mu family house omwo basoose ne bagamba omusajja ono tayogera abaana bali abato ndi ate n'abakazi taboogera ne boogera abakazi banyi omusajja teyeegaanyi bakazi be n'abaana be tabeegaanyi ono omusajja talina kintu kyalimba era nze nabagambiddewo bo bagaba balina 6 basooka mu emaali ye yonna baleete ebyapa byaffe byonna kubanga olaba kambalage nti omukazi oyo yafuuse mubbi ebintu ebyo bye yabalaze mu mawulire n'abalaga ne pulaani y'ennyumba temwamugambye nti gibikule tugisome ye yabagambye mbu twagizimba fena ne pulaani yiino naye pulaani yange endagaano genda zijjamu mwe nazitereka kubanga kambabuulira amazima maama nga bwe muze wano n'abamawulire okumanya nti nze eyo ennyumba ebadde family house naddira ebyapa byendiko naye n'omukyalo oyo neŋamba wali mukazi gwe bijja kubula nembitereka omwo mu nyumba mulimu seefu kati bwe yatuwamba byonna yabiwambiramu okitegedde bulungi kakati yabagambye mbu mmotoka zize mbu zonna zize zonna mbu zize kakati nembagamba kyabalumya mutwe munyegemu enamba URA ekulaga ekyo tekitegana kuba bulumya mutwe mbu zize yazigula nani yazigula mpya yazigula nani nembawo omusajja yazinguza ali wali ku kido kya poliisi wali Kawuma agamaka gali agali onoonye oyagala okutunda nkuwaagula wawere nnembe naye mama akakalina kemutuno ekisigulako tusooke tutunda kusooka omusekeko ebyapa tunoonye awatuwa ssente nyingi akagulirewo nga kalina mu ntalo awere nnembe naye mama kaako kakalina iye babigula bulijjo naawe bajja kubigula yibawe nnembe naye ebindagano nizo ziraga nze bumaasi kakalina kekisigula endagaano yaako njirina eya John Mary Mutyaba nganguza mu kibanza yo weeri kati endagaano endala waliwo endagaano eyaba David Wantende nagigulira Mulago nguyu mukyala alina kisolo kati yo eri mu kyapa endagaano y'omukono eri mu kyapa kati yagiwambiramu naye gana maduuka gatunula mugano agamba nwe liga yanguza naye endagaano njirina ey'ekibanja babiri nze naye ako kakalina ako nze njagala okutunda nejjanjabe tuliko babiri sinakamanya bbe nze kandage nkwetera akagula bakagule mu ntalo awe nembe naye wekali
kakati tusabonye bali musajja boti kakati n'ekirala amanyi muzeeyi abaana tusobya abaana tusobya abaana tubaddeko ne twogera nabo era bakutya nnyo abaana abawala ababiri nkoze eki nti bakutya nnyo nsonga ki oli mukambwe nnyo naye mbagamba nti nebagamba nti ate wanaatulaba kajja kuba mukambwe nnyo ganedda ebeere bakakkamu ekikulu kya byonna kuleetawo mirembe mbadde nsaba katono nnyo nsaba abaana b'omukyalo ono mbakole DNA mbasaba munyamba byonna munyamba naye abaana bano mbakole DNA abana waliwo kitali kituufu bano abantu balina kutobekengera bano bawiba gwe nekengera naye nga mutwala okugamba ndinganga eyakola ekintu ekyomuntu atali mugunjufu nti nabeera n'abakyala bangi nesifaayo kukebeza baana naye nkirabye leeti ale n'oyo toyinza kuyimirira ku magulu abiri n'ovuma taatawo ebintu by'ensonyi waliwo obutambi bwesobola nakubateerako sakibagambye bakisagala mwala we omwana we gwempeeredde yanvuma alina we yanvumira mu poliisi awo nga bamukutte ate alayira obutamusonyiwa simanyi lwaki muwala walayira alabika akimanyi nakala kyogedde waliwo omuwala omulala ono munotono yani omweru agenesi ono gwoyagala okukwata ngambye bw'onoomukwatako lwogenda okutegeera ajja kukutta olaba empapula zireete sinze mukwata bwakyogedde poliisi yemukwata ekyo ne bakireeta ekitemu ebipapula ebyo bibiri nga bagamba bwe siwa maama waabwe bagenda kunzita n'abaana b'ekitemu kakati nendipotinga ensangi fayiro ne bagireeta wa enateeti abaana ne babayita balala ne bakola statement ne babajjako ne fingerprint Agnes n'abula kati bamunoonya sinze era agambye wonoomukwatako wepakasita banamukwata ajja kutta akyogedde ensonga etuleese kulaba nti tumalawo obutabanguko obuliwo tetusobola bumalawo naye at least twagala okulaba nti tubagattaganya n'omukadde n'abaana be tusobole okulaba nti tufuna obujjanjabi era mu mbeera ng'eno mbadde nsaba nti tetutunuulira byambaleko ebyo tubireke tutuule wansi baleete ebyapa byonna kiraba lwaki gwoga nti ebyapa biri musanvu nga bo bagaba balina mukaaga ekyomusanvu kyekiriwa ekyomusanvu kyempigi kyangenze Kalubert yakinguza mwekiro era bebakirina okiriko wekkabooti nkiriko nzeko bakirina lwaki ekyo bakigaana okyogera kyembadde nsaba nkuwulira se nti badde wano nga temulimu bya poliisi saagala bya poliisi kubanga tuli mu buntu twagala kubagattaganya bakakkane ng'abaana kuba omanyi omuntu ayinza okukola ekintu naddala ng'alina ekiki ekyobugagga tuwere bakakamu baleete ebyapa tusobole okukola ki baleete ebyapa tusobole okutereera so muzeeyi abaana babaleeta kubanga bo baliredde okusaba ekisonyiwo ku byonna bye baakola embwa teziirire mu motoka so mu mbeera ngeeyo leka munnange ono wandizikyekinzeeko jobeeti leka agende abayite embeera bannange ebeere nzikakkamu teri kusitula maloboozi ate nabo bawulirize era webalimba gwesooka obawulirize webalimbye wakikwongera okumanya abaana boolina okiwa muzeeyi sooka owulirize abaana abo kubanga kati olaba abaana abo bebategeerawo kati maama waabwe era be bamwonoonye
kakati mukubawuliriza gwe tokusooka kamuwala sooka omuwuliriza naye n'obulimba bwabwe obugyewo n'ekirala bweba boogera tunula bwa wansi owulirize teboogera omuntu ayinza okwogera n'oseka n'oyo omukazi so nembeera gy'olimu njagala bakoma ddi okulaba abo abaana baleetera kubeera wadde tuli mukwasaganya ebyamataka biki ate bandaba bankwatira nawali wasenga ne baleeta kamotoka kawishi n'abasirikale ne bankwata ne bankasuka enateeti muzeeyi at the end of the day we mutwe mu family eno ate si yokka sinayokka n'abekikanze awo mbadde nteesiza waka okumanyagana awo waka awo okwanjula abaana bamukwata ali bwati nga mulwadde bakwata mwezi ki benyini bebakwata nti bankwata ekiro ne bantwala balina nebasobola n'okukutta egendereza obeere mukakamu tulwane tusobole okajja gwesirika tetusobola bakolaonobajja tulina basaba bakwata netufuna omukwano ne badda owulira mumukwano mwetutambula okutuuka ku deni yes mumukwano mwetutambulira okufuna ebyalo wabe bategerera nnyo awulira bamuwaga amazzi ganywa gali mu nkyago bagasamba janjangu muwe bano abaana bato ate tewali bano kati bano tebatumwajjadde kisoboka omutwala ebweru ne bamujjanjaba n'akomawo n'abeerawo emyaka emirala nga 2 era dokita yangambye basooke bakebera omutima eyo entaana mugijjeewo nze lwaki entaana olaba ne eva bamutwala ebweru ne bamujjanjaba yakomawo ate yakomawo n'awangalawo ebbanga arrangement ye process eyo muzika kuva mu ddwaliro biki kakati ffe kyetwagala bwetufunako ekyapa ekitundibwa sente tutwale mugende bakujjanjabe tulabe nti no bakujjanjabe nze kambabulire n'interest yange siyakutunda bintu ebyo byonna bwe ndifa sirigenda na kintu naye bwe ndeka ekintu abaana bange ne basigala nga balina ekyo naye nange nga nejjanjabe okujjanjaba n'obeerawo emyaka anti kyenva ngamba sisagala kutunda byonna bano abaana 13 mbalekewa mu nsi ne bano abato talirodde kutunda bintu nga tuli naye ekintu kyonna ekikwatagana n'okutunda biki biki babikwasaganye bakutwale bakujjanjabe nga byonna ffe we shall follow up. That's why we are here. ate ne bwemba sigenze bweru kati wano emyaka 6 nga ndi ku dialysis ogikola 6 naye bw'otunuulira luli nabala miliyoni 8 citizen akalabako miliyoni 8 anti kati olaba ensigo zino bayinza okugamba nti omutima munafu tebakukiriza kukola dialysis manya tebakiriza kukola transplant ng'omutima mulwadde okujja kusooka kukola byombi kati tujja kugenda bakukebere bulungi natandise process ey'okukebera omutima kati bwe mmala abangambe mukebera omutima dokita w'omutima bwagamba nti kisoboka ngende wa dokita Kalyesuubula akulira ebyensigo wano mu Uganda awandike ebbaluwa tutandike tests nonyene dona bwekigaana era jakumbulira ntikigaana kati kyendiko kati saagala kutunda bintu nti ntunda byapa 5 embako omuwala bwati kuba transplant kati yeyeetagisibwa bw'abanga tests ezo zivuddeyo bulungi omutima guli oke kiba kijja tukuyamba tukole tukikola kuba bw'oterera you have enough time okutereza family yo
naye nga bannange mulaba omukyala wange oyo namwesiga nga mukyala wange nemuteresa n'ebintu byange mu nyumba neyanzisa era nange mwagala nnyo era mugamba nkwagala baana bakubuzaabuza ani akubuzaabuza ebbanga lyetumaze n'otumpa kitiibwa nzi yakuteeka ku byapa bina ate kati bweyagala nfe nonzigalira wabweru n'abaana bange otegedde tubadde tutambula mu bulwadde nga empigi gyenkugamba gye tulimira waliyo olusuku waliyo muwogo ye kennyini mbadde kundiri nga yatwala n'abalima ng'emmotoka yaffe eyo gyayita eyiye ng'egenda nereeta muwogo n'amatooke negaba okuva ekitemu neyambuka ekisigula newa nesenga nereeta nemalira wano kuwakazi kisoboka kubanga kino ekiriwo kati kisobola okuyuzaayiza buli omu abaana ne bajjira kisoboka lowo sitaani aliwo waliwo famire esobola okuddawo ne kutereera nze sibalinaako obuzibu n'omulundi kale sirina oyo aline gwemulaba nvuma mugwokubiri yali ali mukwanjula wawakaawo wawe twakuliraagamba wamutunda milioni 8 kasita webali ne mukeyampa sente waali n'abamuwerekera webali bampa miliyoni aka miliyoni 2 nenziwa mukyala wange yenyini ezava mu kwanjula nemuwako miliyoni 2 mukyala wange zaali ente 4 za miliyoni 5 ze miliyoni 2 n'abamuwerekera webali ngugambye famire yaffe yonna yonna zimba awo wenyine tubadde tuteeseza waka balimu obubibbi babbi kituufu babbi What to do? You come here. Come across your fire. What take one? But the one who's able to someone should be in the middle. mbamanyise ensonga eriwo yakweza bupya n'abaana semanyiko nti bakusobya nnyo mu ngeri ey'enjawulo so simanyi oba andika omu ku omu oba alina kyayogera tulabe oza katandike nagina Nedda wano bampitira fulusi nzigane ne maaso ga muzeeyi wange okumwetondera ize mulaba Taata wange yanzadde. Taata nali mwagala mukwano. Taata
tata tukwagala mukwano tukyaba tusasire byonna ebibaddewo batulaze omukwano okuva mu buto saba kunsaasira era nga kindeese banneeno kwetonda obukambwe bwonna bwe nzeekozesa ku muzeeyi era nga nze ŋŋamba ebintu bya muzeeyi ne maama bya maama byabazadde ffe tetubiriimu tusigale wakati waabwe abazadde baffe abakola ki abatuzaala kyembadde nsaba muzeeyi atusonyiwa okwogera tatukwatako okuyingira mu ntalo zaabwe tujja kuddamu kulwana ntalo z'abazadde okuva ku ntoyo y'omutima gwange saba nsonyiwe byonna byenkusobezzaako nkwetondera taata nga nkijja ku mutima gwange nsaba onsaasire byonna byonna byonsobezza nsaba kunsonyiwa maama wange sikulinako buzibu senga saba kutusonyiwa taata nkwetondedde nkwegayiridde taata okimanyi era ne mawulire nakyogedde toyina kintu kye wali oŋŋaanyeeko nenkujemera ekyo taata okimanyi ne ku mutima gwo buli kye waŋŋaananga si bwe kiri senga buli kimu taata kye yaŋŋaananga nakikolanga bwaŋŋamba wano togendawo nga sigendawo taata nkwegayidde nkusaba onsaasire oddemu otegeragane ne maama ffe ebyammwe tetubimanyi just ensobi zaatuuseewo naye taata nkwegayiridde nkusaba otusaasire otusonyiwe nkwegayiridde ne maama wange musonyiwe baganda bange basonyiwe taata nkwegayiridde ate nkimanyi mu mutima gwo si mugumu nnyo omutima gwa taata gusonyiwa siguwaayiriza taata y'omuntu asonyiwa ate atuwuliriza ate kuva dda taata twateesanga naye taata nkwegayiridde nze Nyiramahoro Agnes nkusaba onsonyiwe okuva ku ntoyo y'omutima gwo taata nkusaba ekisonyiwo maama wange nkusaba ekisonyiwo senga nkusaba ekisonyiwo n'abalala bonna bonna betunyiizizza mbasaba ekisonyiwo ku lwa maama wange ku lwa baganda bange taata kusaba otusonyiwo taata tukwegayidde tetuli mu byakubalaata na kusaagasaaga taata tukwegayiridde tuddiremu Katoliki Burgundu aliwo ati jangu waffe mu buka ale naliriga mufukamira aleni taata waffe talina buzibu tetumuwaayiriza namagenze nakula ne taata okuva nga nkyali muto paka wano wentuuse kati obulumi bwe tulina bwe nze taata wange nkuze naye siragala muwaayiriza nawendyettaka taata nawendyettaka okulayirira nga oli mulamu oli mulamu nange wano waliwo mukatoliki kanso oli mukatoliki naenda kuda muwulirize ebigambo byange muwulirize ebigambo byange muwulirize ebigambo byange mukubire Katonda mukubire Yesu mungalo gunda bana bato baliwa mwana gwe muganda wali what is your brother young brother you come apologize wayinza okubanga waliwo sitaani atwekiseemu mumanyi bulungi mu kitabo kitukuvu bagamba okulimba kibi
ge mateeka ate bagamba mumanye bazadde bamwe nga temunnamanya Katonda mufune obuwangazi mu nsi mu Bukatoliki bagamba ziba nnaku 40 ng'obba 39 Mukama akwolesa. Tewali kitwetaagisa kulimba ensi n'abannamawulire kati tuli mu kuswala mu nsi ebintu bye twakoze ne pulezidenti abiraba ne baminisita babiraba eyo famire yakama buli wempita kati ngenda neekweka ne mwema mugundi ne mwogera ebigambo bitayogerekeka abaana gwenda kugula ebiwetinga mu gwokubiri tebakotikira aleni nengutwala ekisolo oyo sengawo si yavuga nga kesi bye wakola ekisolo sagala kubigamba bannamawulire naye tobimanyi mpola bano abakulu bemulaba wano babitiibwa abakulu bano bemulaba balina zi graduation z'amaanyi balina zi diguli z'amaanyi balina emirimu mu gavumenti egy'amaanyi naye olaba bafuddeyo okututabaganya balina kyebalabye ne bw'olimba omuntu amanya nti olimba ndwanaganye namu okubakusa mu bulwadde obulwadde bwange kati myaka 23 ndi ku ndiri naye musomye batusiza bwe mutuusiza muwala wange nali nganya okwanjulwa ewange ku nsobiizo taata we nazija nanegayirira neŋŋamba nza tasonyiwa nzaani nondeetera omwami wo ne mbagamba ndi mulwadde muleete abantu batono naye mwanvumye mbu nababa miliyoni 10 Mukama abasonyiwe nange mbasonyiwe dayo wali beera wobadde njagala kubatuma mu maaso g'abannamawulire mu maaso ga fulufiga bw'ozaala omwana n'atuuka ku guredi yammwe ffene tetwana n'omukazi mwe mulina okututaasa mwe mwandigambye mama taata yakwesiga nakuteeka ku byapa yatuwa ebyobugagga lwaki taata afa nafiira mu bulumi mwe muwala wange Agnes ebibaddewo byonna njagala osirike nga njogera mubeere n'empisa ebibaddewo byonna ku ssomero ku St. Lawrence ebibaddewo mbadde ntoba naawe nenkuzaayo ku ssomero n'abasirikale n'okola ebibuuzo ku Kisubi ebyaliwo obimanyi embooko ze wakubwa ku poliisi ozimanyi nga njagala obeere ne future ebibaddewo ogenze kufumbirwa mu bukyamu bakusudde wakaliga oyo singawo najja nanegayirira nagamba mwana waffe lwaki abeera wakaliga wali nenkusonyiwa nemwagala mutwale ne sente zange zemwatwala ne muzinziza nyogamba bazikusasudde mu school fees oddeyo osome si bwe kyali tebakutikidde wanebaziza kunvuma ku mawulire wanebaziza kuleeta bana naawe nkusonyiye njagala kubatuma bano balina emirimu gye bakola muli baana bakulu tetwetaaga lutalo tetwetaaga maama wammwe kunsibira wabweru ne baganda bammwe that is the family house mukimanyi bulungi wetengattira abaana bange amaka ge mugamba g'empigi ago maka gakijja nazimbawo n'ennyumba nti abava ekisolo bebake wali abava etoolo bebake wali abava etoolo bebake wali agamaka g'empi g'emutundwe mukimanyi ge gatugatta era aleni wewayanjulira omwana wa Nosenti mukulu wammwe we namubatiriza mukimanyi bulungi nti eyo family house munzikirize mbatuma tiwaliwo olutalo lugenda kubaawo nze ne maama wammwe nti wayasobya ngenda kulwanagana naye no olutalo lwaliwo nga ndwanagana ne maama wammwe ku polisi you know
n'obutambi bwe mwakola obufu mwe mwabukola sinze era mbasonyiye mugambe mama wammwe agulewo sinnamugoba wakaawo no tubadde tutambula ne mama mwe bulungi nnyo nga mukyala wa ddiini ekisenge kyange kirimu bikira Maria komeyiriere namwambaza ne sapule ebitanda byange bya noviki buli mu kisenge kyange engoye zange ziri mu wardrobe ebyama byange byonna nabireka mu nyumba mwenga temumanyi muli baana bato mugambe mama wammwe aleete ebyapa byange abikwasa omukyalo ono nzijemu ekyapa kyentunda tuli wamu nejjanjabe mama wammwe sigenda kukyusaamu kyenamuwadde asigale ngaasoloza ennyumba ye gyenamuwadde afunemu ssente abe bulungi ebyapa bisigale tubiterezeze ne mama wammwe bano tubaweewa ngenda okuva mu nsi ng'abaana babali baganda bamwe bali mu kusoma mwena basomesa mumaze kyokka nina abaana ba P7 munyambeko mukakanye mukyala wange mumugambe musonye byonna byakoze musonye sigenda kufana kintu sina kintwala mu ntaana yange no naye njagala nejjanjabi muleete ebyapa ntundeko kyentunda nejjanjabi ebyapa bye mugamba munabiteeka mu manya ga muganda wammwe nabitunda endagano zizino nabiteekamu olw'okuba nnyoko buli kyapa kyembadde mbeerako nzeka nga kisuulako kaviiti nembikyusa nembiteeka mu Eva ne Kojja jjajja wammwe era netuddamu netubitunda biibino mwe muwoza mbu ebyapa nabiwa baana mukola fitina bikibikibiki mundeke mbawadde ebyobugagga byakusoma mama mukyala Fulufiga nkwegayiridde muwala wange ono gwolaba ono muwala wange ono muwala wange ntawanyiza mu buto bwe obuvubuka bwe naye muwala wange ono namukwata ku mukono nenkwata n'emmotoka gye bayita eya nnyina mu butuufu mwogera amazima ezo mmotoka za mama wammwe sookoleke nenkukwata ku mukono nenkuwa emmotoka nenkuregisitaringira obuwunga n'otambula n'ofuna sente n'ogula n'eyiyo saakola mulimu naye ekyo kyemunsasuddemu abantu badde banzijanjaba nze mbasonyeye mugende mugambe mama wammwe ebyapa byonna n'endagaano abikwase mukyala Fulufiga tuyinza n'obutatunda kizimbe tutunda obupolotipoloti buno obulala obutonotono netuba nga tusobola kukola process enzijanjaba nga bwenfunamu sente zizinjanjaba mutegeere nti mwe temusobola kunzijanjaba temusobola mulina sente munzijanjaba mbireke musobola kunzijanjaba mbireke mbakolere ne transfer mama wamwe bwali bano bali batwala wamulisigala nange muli baana baani mweddira ki lwaki temweddira muziro gwa nnyo kati nyoka batwala wasinga agenda yasabye divorce bwaba agenda batwala bwe muba nga mugenda kusigala mugambe mama wamwe situnda ttaka kulimalawo no ntundako kwejjanjaba ebirala bisigale ntereeza abaana bange ngenda okufa nga abaana balejina mbawadde kakoza muwadde bali abaana bato mbalekeddewo kino abasomesa nga nfudde lwaki mweyagaliza mweka n'olwekyo kanfuna omulala babuulira bassebo ne bannyabo omukatoliki atusomere kitafali mu ggulu tusonyiwagane ojidde neema mukamali
akakano bwekiriba emirembe n'emirembe. Kakati Allen ne Agnes mugambe mama wamwe agenda giyo musango mu kooti akwate ebyapa nga bwe tuli wano ne balooya abireete mu maaso g'abalooya then nzi bisigadde ne mukyala wange mutuleke. Mukyala wange nagamba omulamuzi yali midieta waffe ne mugamba nze mukyala wange mwagala twalagaana mpaka nga nfudde. Mundekere mukyala wange temuyingizaamu abantu abatwetoolodde baagala kutukyankalanya ebyaffe biggweewo. Kyokka mujjukire ndimu emusigala nabyo nze sirina kyengana nakyo mu ntanda. Olwekyo ayagala okwongerako ayongereko. Bigambo bya tata tebiddibwamu. Kozi ne maama wamaayo. Maama mwagale. Mujja ne mukyekanga kwa. Jangu Innocent. Jangu. Awo ye mukulu waffe ffenna. Mukulu wa mwali wa? Jangu. Musajja azadde abaana abalungi. Abaana balungi Innocent yali. Oh my God. Musajja alina abaana abalungi banna. Mwana gwe Alina naye brother mu mukulu. Mumbanyi. Ndi na mukulu. Brother omuto. Tawasanga. Ndi mukazi mukulu n'omuto. Nani mnangote se. Namula bino muzeyi. Boss. Kama musasira. Hasta kama sasa family chifufatana kudawo. Muzeyi we bali kusonyiwa bana. sibabinako bizibu nabazaala wabadde ayitamu kale naye abadde aluma ekyo nakyo nga nakyo kirwadde kirala era kizibu kirala ate ekirungi kwe kumanya amazima ate amazima badde bagamanyi buli kimu bakimanyi kati tulina okulwana jaji kyetulina okulwana kiriwo ekiti kwekulaba ebyapa ebyo bijje muzeeyi aselektingamu ekyayagala nga n'omukyalo oli waali n'omukyala waali nga nesenga waali nga n'abaana bano we bali basobola bagambe atali tutunde wano kubanga wano watuyambayo wati naye wati atali tutundeko wano oba tusaleko kino basobola okusigala oba kati bano abaana bato bano banno bo bakuze naye abaana so kyetubatunduza tuddako tusobola okulanga tuyamba muzeeyi tera tusobola mukolera lipooti newabasobola funayo mukama waffe watuyamba namuwaayo waali kansa tomanya ayinza ofuna omukisa abantu bano muzeeyi tebakweyanjulidde naye ndowooza kabakweyanjulire bamanye baana ba mukulu bampita muganga Francis